Pregnancy symptoms week 1. Lero tugenda kwogera ku nsonga ezikwatagana n'ebiki by'osobola okulabirako nti oli lubuto ng'ate oli mu week esooka. Lero tugenda kwogera ku signs ez'olubuto oba signs osobola okulabirako nti oli lubuto ate nga olubuto luli mu week esooka. Biki by'osobola okulaba nti yes wandibanga oli lubuto ate nga luli mu week esooka. Signs ez'olubuto nga oli mu week esooka. Erinnya lyange nze Gerard Massa, chama yaffe buuza omusawo Gerard Massa gye tuliko leero, era nsanyuse nnyo mukwano gwange okubanga ozze ku video yaffe neya leero. Ngenda kwogera ku biki by'osobola okulabirako nti wandibanga oli lubuto ate nga olubuto luli mu week esooka. Buuza omusawo ge mannya ga channel, era tugenda kubanga twogera ku nsonga eno nga tutandika n'okuba nti mu week esooka wagenda kubeerawo kye bayita nausea and then vomiting egenda kubawo eri, so ogenda kuwulira buli kiseera ng'oyagala okubanga osesema ate ng'ojja kuba buli kiseera owulira emmeeme. Bino by'oba ofuna biba biva ku hormone gye bayita progesterone. Hormone eno yebeera nga kwegamba hormone kiba kitegeeza ebirungo omubiri gwo bwe bifulumya nga olubuto lumaze okuba nga lugendamu, oba omwana kasitaba nga amaze okuba nga yeekwata ku kisenge kya nabaana, then kiba kitegeeza omubiri gwo guba gugenda kutandika okufulumya hormones zino, era ojja kuba owulira nga oyagala okusesema. Buli lw'oba nga oyagala kusesema teweeralikirira, kino kisuubirwa era mu bakyala bonna abaakafuna olubuto, so ekyo tuba tolina kukyeralikirira. Sign ey'okubiri gy'osobola okulabirako nti wandibanga oli lubuto ey'okuba nti wagenda kubeerawo breast changes including tenderness and pain. Amabeere gagenda kuba gakyuka, amabeere go ng'omukyala gagenda kuba geeyongera okuba nga gakuluma, ate n'ekirala gajja kuba gazimbamuko, era bino byo biri normal kuba waliwo hormone gye bayita prolactin. Hormone eno yeretera amabeere go okuba nga gazimba ate n'ekirala okuba nga gakulumamuko, so buli lw'oba nga olabye amabeere nga gakyuseemuko mu size yago wandibanga oli lubuto, era olina okuba nga ofuna test oba olina okuba nga weekebejja wandibanga oli lubuto. Channel yaffe bagiyita buuza omusawo Gerard Massa. Likinga o subscribing weyongere n'okutambuza video eno channel yaffe eno ekule, tubeere nga tweyongera okutuuka ku mikwano gyaffe abangi ennyo abagala okufuna information eno. Next sign ey'olubuto oba next ekyo akabonero akalala kosobola okulabirako nti oli lubuto keke okuba nti ojja kuba olina kye bayita frequent urination. Buli kiseera ogenda kuba oyagala okufuubisa, buli kiseera ojja kuba oyagala kufuubisa, era ze zimu ku signs osobola okulabirako nti oli lubuto. Buli kiseera ojja kuba oyagala okufuubisa, kiva ku kuba nti ensigo zo zeeyongera okukola omulimu ogw'amaanyi, kuba kati obadde oli omu naye kati ate mugenda kuba babiri, so ensigo zo bwe zeeyongera okuba nga zikola ojja kuba ofuubisa buli kiseera. Era eno advice buli mukyala yenna ali olubuto oba eyakafuna olubuto olina okumakinga sure nti onywa amazzi mangi nnyo, kuba buli lw'oba nga onywa amazzi amangi ennyo era ojja kulaba nti kijja kuyambako ensigo zo zireme kubeera overworked. Next sign ey'olubuto y'eyokuba nti ojja kuba owulira nga olina headache. Next sign is headache. Ojja kuba owulira omutwe nga gukuluma, era omutwe okuba nga gukuluma nakyo ye sign gye tusookerako okulaba nti wandibanga oli lubuto, so era nakyo tolina kweraliikirira. Togenda n'ogula buguzi ddagala, oyinza okugula eddagala ate ne lireeta obuzibu obulala obw'amaanyi. Next sign and symptom ey'olubuto y'eyokuba nti ojja kufuna kye bayita raised body temperature. Temperature ejja kulinnya muko kwe bayita okulwala muko mu wiiki esooka, era temperature yo eba erinnye tukyeralikirira, era nakyo kiba sign ya lubuto oba tolina kweraliikirira. Kozi weba erinnye ennyo osobola ogendako mu ddwaliro ne bakukeberamuko, wandibanga maybe mulimuko n'akasujja, naye ate singa bakola test ey'omusujja nga eraga nti temuli, then automatically doctor wo ajja kuba akebera ku lubuto. Buli mukyala yenna afunyemu ka temperature akalinnye, kyandibadde kirungi nga tanafuna mpeke za musujja, nga tanafuna ddagala lyonna lya musujja, kyandibadde kirungi doctor n'asooka n'akola test ey'olubuto, kuba ebiseera ebisinga oyinza n'okukola test ey'olubuto ng'okebera mu kusikaani naye neetalaga, naye ate ng'olubuto mwe luli.
Next sign and symptom ey'olubuto kye bayita bloating in the belly oba abdominal gas. Buli lwobanga owulira olubuto lutandise okuzimba, buli kiseera olubuto luzimbye, wandibanga ofunye olubuto. Olubuto okubanga luzimba tekitegeeza nti luzimbiddewo kuba omwana agenzeemu, nedda. Luzimba olw'okuba nti omukyala waba yakafuna olubuto wabeerawo gas abeera produced. Gas aba mungi nnyo era tulikifuna nnyo mu bakyala betukolako scan. Ogenda okumuteekako bwoti akagonda akakebera scan ng'olubuto lwonna lujjudde gas. Gas ono avako hormone gye bayita progesterone, era hormone eno egenda mu kyenda kyo n'ekendeeza speed kukikolera. So speed eba ekendedde ogenda okulaba nti emmere ebeera slowed down, era abakyala abamu abakafuna embuto era abamu ogenda okulaba nga bakugamba nti bafuna ne kye bayita constipation. Constipation kiba kitegeeza baba tebafuluma, ogenda mu tooyi naye nga tewali kintu kifuluma kuba digestion yo eba ekyuse. Olunaku omukyala lwafuna olubuto digestion ye ekyuka. Digestion kiba kitegeeza emmenya ey'emmere oba entambula ey'emmere ekyuka. Ogenda okulaba nga ate digestion ye kwegamba ebintu byalyanga takyabirya, ebintu byalyagala ennyo takyabyagala. So ekyo kyo kiri nnomo, oba tulina okweralikira mukwano gwange kimala ne kigenda kimala ne kitereera mu maaso eyo olubuto nga lukula. Next sign ey'olubuto gye tuyita mild pelvic cramping. Mild pelvic cramping kiba kitegeeza ojja kuwuliramu olubuto nga lukunyoola, ojja kuwuliramu pain eyo eringa ey'ebisa, era sometimes tusobola ogiyita premenstrual cramping oba okubanga olikuwulira obulumi obwo naye just because osemberedde okubanga ogenda mu periods, oba nedda kiyinza okubanga ate exactly kiraga nti oli lubuto. So buli lwobanga oli mukyala ate ng'owuliramu obulumi obwo, gezaako okulaba nga olaba omusawo wo akebereko ku lubuto lwandibanga olubuto mweruli. So mild pelvic cramping yeyo gye twogeddeko. Next sign ey'olubuto olwakagendamu oluli mu wiiki emu, week 1 pregnancy, yeno gye tuyita tiredness or fatigue. Buli lwobanga buli kiseera owulira oli mukoowu ennyo, buli kiseera oyagala kwebaka, buli kiseera toyagala kukola kintu kyonna kyonna, then wandibanga oli lubuto era oba olina okubanga at least weekebejja, ate n'ekirala olina okubanga at least ofuna check up mu hospital. Next tugenda kwogera ku biki by'olina okubanga okola obanga ozuuliddwa nti oli lubuto. Ky'oba olina okukola ekisooka ky'ekyokuba nti olina okutandika ku folic acid. Folic acid ddagala ddungi nnyo era omusawo asobola olikuwa, kandiddemu baliyita folic acid. Folic acid olina okuba ng'oyogera ne musawo n'omubuuza ku ddagala lye bayita folic, era ajja kuba alikuwa, liba mu mpeke, omira kaweke kamu kokka. Pozi n'ekirala kino kyo kigenda eri abasawo. Omukyala ow'olubuto eyakafuna olubuto oluli mu wiiki esooka oba week 1 pregnancy alina okuba nga afuna ekika kya folic ekiri plain. Talina kuweebwa folic alimu n'ekirungo ekirala kye bayita ferrous, nedda. Alina kuba nga afuna empeke eya folic. Empeke eya folic eyo erimu obuzito obwa 5 mg. So aba alina okumira akaweke aka folic kamu okuva ku lunaku lwategedde nti ali lubuto mu wiiki esooka oba wiiki ey'okubiri. Alina okumenga sure nti atandika ku folic acid. Folic ono agenda kukola bintu bingi nnyo. Ekisooka kiri nti agenda kuba nga aziza kye bayita congenital defects. Bino ebirwadde ebitera okuba nga bikula omwana n'atuuka okuzaalibwa nga already alina issues ez'omutima, alina issues omuto munene nnyo. Ogamba folic ayambako kinene nnyo okuba nga ataasa ebintu bino okuba nga tebikola tebidevelopinga, kuba ayambako okuba nti omwana akula bulungi. Asobola n'okuba nga ayambako ne obulwadde obwa sukaali okuba nga omwana tazaalibwa na bulwadde bwa sukaali, n'ekirala n'okuba nga preterm labor oba omwana okuzaalibwa nga tanatuuka. Kwegamba folic acid ayambako kinene okuba nga ataasa embeera eyo. So buli mukyala eyakategeera nti ali lubuto oba buli mukyala ali olubuto kyandibadde kirungi nnyo ku lw'obulungi bw'omwana okuba nga omukyala oyo atandika ku folic acid. Bannaffe bano abazungu bo batandika mangu, bwe bakitegeera nti bali lubuto awo wennyini webakola ki, webatandikira ku folic. Tetuganye nabo bafunamuko ku issues, naye ate ebiseera ebisinga percentage eba ntini nnyo. Abazungu batandika mangu ku folic acid, so kyandibadde kirungi n'abakyala
mwena abali embuto kyandibadde kirungi namwe ne mubanga mutandika okubanga mumira folic acid mu bwangu ojja kulaba nti at least chances ez'okubanga tufuna abaana baffe nga bali bulungi zijja kuba waggulu nnyo. Of course nga tukulembeza Mukama yabanga atereeza byonna tuba tulina okubanga tuteekamu n'essaala ennyingi ennyo. So next olina okumakinga sure nti weebuuza ku musawo wo. Tuli kwogera ku advice z'olina okubanga okola mu wiiki esooka. Making sure nti oyogera ne dokita wo oba n'omusawo wo ku ddagala lyonna ly'oba osanze oba ku ddagala lyonna ly'oba oyagala okubanga okozesa. Oba obadde olina eddagala ly'omira gezaako okulaba nga weebuuza ku dokita wo okusooka. Tomala gamira ddagala kuba nti kwegamba maybe obadde owuliramuko ku bulumi n'odduka mu ddwaliro n'odduka mu pharmacy n'ofunayoko ku buweke. Yes, tetuganye ideally mu pharmacy baba balina okubanga bakubuuza oli lubuto naye ate tekigaana munnaye oyinza okusanga ng'ate maybe bali busy obanga maybe tebabadde na budde oba nedda maybe nga babadde bubaze kukola sente. So n'olaba ng'ate eddagala bali kuwadde nti genda omire, so n'otuuka ewaka n'olimira ate ne direeta obuzibu. N'olaba nti olubuto oba omwana wo gw'olwanidde ebbanga eddene okubanga omufuna ate n'olaba ng'ate afuna embeera etali nnungi. So making sure nti osooka n'oyogera ne dokita wo oba midwife oba omusawo omuzaalisa n'osooka n'omunyonyolamuko ku kyoli okuwulira, ajja kuba akuwa advice kuba aba alina obukugu mw'eyo embeera. Echannel yaffe gy'oliko bagiyita buuza omusawo Gerard Massa, era mbuuza buli kimu kyonna ky'oba olina mu comments. Genda wansi mu comments oteekeyo ekibuuzo kyo, nja kuba nkiddamu wenkirabira bwenti. Weebale nnyo okubanga okyali naffe era tukyayogera ku nsonga ey'okubanga biki omukyala ali olubuto oba ali mu wiiki esooka by'alina okukola. Next olina okumakinga sure nti you stop smoking. Omukyala mulimu abakyala abamu abanywa sigala. Olina okumakinga sure nti buli okitegeera nti oli lubuto lekerawo okunywa sigala, kuba ate wobanga onywedde sigala agenda kuba aleeta embeera etali nnungi. Sigala ono alimu chemicals oba alimu ebirungo ebitali birungi nti bigenda ne bituuka ku placenta y'omwana oba ekintu omwana kyaliiramu bakiyita placenta. Omwuka guno ogwa sigala gumanyi okugenda ne guleeta kye bayita placenta abruption oba gumanyi okuleetera ekintu ekyo omwana kyaliiramu ne kikuukayo ku gundi ku kisenge n'otandika okulaba omusaayi nga gukuvaamu naye ng'ate guvudde kuba nti omwuka ogwo gukuyingiddemu. So olina okumakinga sure nti n'ekirala weewala omwuka ogwo. Oyinza okuba nga tonywa sigala naye ate nga gw'obeera naye munywi wa sigala wayinza okuba nga anywa sigala. Olina okumakinga sure nti omunnyonnyola n'omulaga vidiyo eno n'omugamba nti yes smoking mbi, so that obuzibu bwonna buba butuuseewo ate takunenya n'agamba nti kiki. Alina okumakinga sure nti sigala wamunywera ewalala, talina kunywera sigala mu nnyumba. Pozi n'ekirala sigala yenga ye teri advisable kuba wadde nga tujjeeko ebyokugamba nti ebyolubuto sigala aba aleeta okuba nti ayonoona omubiri gwo ate asobola n'okukola ebintu ebibi ennyo oba eri obulamu bwo. Next olina okumakinga sure nti at least otegeka n'oba nga ogenda mu ddwaliro n'olaba omusawo n'aba nga ate yeeyongera okuba nga akwekebejja oba okuba nga akubuulira ebirala byonna ebyetaagibwa. Wano mu Uganda baba bagenda kuwa ekipande oba akatabu akalimu ebyetaagibwa byonna ne buli lw'obanga ogenda bajja kuba bakubuulira ekyokukola nga babiteekamu akatabu n'okwekebejja okulala kwonna. N'ekirala oba oli stressed ennyo gezaako okulaba nga okola ku stress eyo, kuba stress mukyala ali olubuto ate eyakafuna olubuto stress ebeera mbi nnyo kuba waliwo ekirungo kye bayita cortisol kimanyi okuleetera obuzibu n'olaba nti ate olubuto terutambula bulungi. So olina okumakinga sure nti omanaginga ebikutawaanya ebikweraliikiriza. Ebizibu tebigwa mu nsi naye wulira oba ng'oyita mu mbeera etali nnungi, yogera n'emwagala oba yogera n'omuntu yenna gwe weesiga. Buli lw'oyogera ekintu kikuva ku mutima ne kikkakkana. Next olina okumakinga sure nti at least ogezaako okulaba nga tokola mirimu mingi nnyo. Olina okufuna bed rest emala. Olina okumakinga sure nti at least tositula bintu bizitowa. Ate olina okumakinga sure nti at least otandika okwetegeka kuba kati oba wakafuna olubuto. Ate olina okumakinga sure nti ofuna advice. Weewale okunywa emumbwa. Ate oyinza okuba nga ate onywedde emumbwa n'onywa emumbwa ng'ate yo yabisa. Ate jjukira olubuto oba wakalufuna
olina akuwa emumbwa ng'ate akuwadde emumbwa ey'ebisa ate ebiba biddako tebiba birungi mukwano. Buuza omusawo Gerald Massa yekyano gy'oliko era nsanyuse nnyo mukwano gwange okuba nti obadde naffe leero twogedde ku biki ebitakinga place mu wiiki esooka ey'olubuto pregnancy week by week era ndi musanyufu nnyo nti obadde naffe leero. Videos nziteekayo buli kanaku ku ssaawa 11 ez'olweggulo making sure nti okomawo buli lunaku ssaawa 11 video ziba gye ziri empya. Twogera ku women's health ebikwata ku bakyala, twogera ku bulamu obw'abakyala, twogera ku bintu ebikwatagana ne women health. So mukwano gwange webale kubeera naffe twerabira. Enamba zange za WhatsApp zezo zenkuteereddeko ziri +256 701 797876 neya MTN eri +256 787 668 962 era ze namba ze zimu ziri registered ku mobile money oba yagadde okubanga osupportinga channel yaffe eno yeyongera okubanga ekkula tweyongera okubanga tukola ne videos endala ennyingi ennyo making sure nti otusupportinga osobola okudonatinga kyonna ky'oba osobodde n'olukumi tulukwata n'omutwalo tugukwata n'akakadde tukakwata. So making sure nti osupportinga odonatinga ku channel yaffe eno tweyongera okubanga tukula. Nsanyuse nnyo mukwano gwange okubanga obadde nange ebbanga lino era nsuubira nti olina kyoyizeemu mu pregnancy symptoms wiiki esooka oba biki by'osobola okulabirako nti oli lubuto wiiki esooka. Video eddako tugenda kuba twogera ku biki ebitakinga place mu wiiki eddako nga esooka ewedde. So komawo enkya era tweyongera okubanga tubayaamuko. Amanya gange nze musawo Gerald Massa, channel gy'obaddeko bagiyita Buuza omusawo Gerald Massa era Omukama atukuume ffenna ffenna. Bye bye, olunaku olulungi. Bye.